Nyongera kwebaza akadde kokyampadde tukyatambula program omuntu w'abantu tulina omwami Muhammad Kachika. Ongambye akati bakayita batya GU? GU 7 ne 8. Kati gino nagimuguzeeko sente ntono. Kubanga yasimba miti mibi gye muyita South Africa. Abantu babalimbye nnyo South Africa. Muye mulungi. Kumbe bagiyita gisi. Mibi nnyo. Yatika gwe totunulira giri gyonna. Nti gyatise. Mirungi ku nku. Naye n'abaawo meme tebagigula ogwo omuti gwatika buli lw'ogukubamu ennyondo bwoti. Kati lwaki nze naaliguza emiti nga nina egyange. Naye nina mukwano gwange ali wali eri yasiranje najo. Tewali wagugula. N'ogamba kamuyambe. Ate egyange emirungi njitereke. Kubanga omuti wabaddewo emiti babadde bayisaawo amasanyalaze gya mwaka gumu n'ekitundu. Buli gumu mwagutuuze sente meka? Gumu kitundu. Ate singa gyamazeewo emyaka 3 gyali badde minene nga gyenkanaano bwegite. Kubanze buli ttaka lyange ndyetoolooza emiti era ogiraba. Yes, buli ttaka lyange lyonna ndyetoolooza emiti. Singa gyawezezza emyaka 3 buli gumu gwali badde gwa mitu 6. Bwe giweza emyaka 6 omuti gwa mitwalo 10. Nga toyina nnyo kyotaddemu. Yes, kati I can disclose this. Nze omwana I invest with them. Buli mwana wange alina ekibira. Buli mwana wange alina ekibira. Buli omu amanyi ekibira kye bwe kiri. Ambuza ko, how many years are remaining? Naye akagenda ku university amanyi nti ekyo kijja kunkutwala okola naye MBA e UK. I'll go to this university naye nga ziva miti egyo. Ne mutabani yaguza apartment naye amanyi nti ekigenda omugulira amaka ennyumba ey'obuwangazi egy'emiti egyo. Yes, because I will net 450 million or 500. Therefore, I'll buy my home. Okusinga okuspeculatingira mu bintu ebirala. Simbira abaana emiti. Bwe basimbira nga bakyali bato bwe batyo. Lwakuba kizibu nnyo olina okuba nga olina ennyingiza. Ate n'ekikulu abantu ebintu tebabitegeera. Kuba bannange abantu bazimba. Kitegeeza emiti tegisobola kudiba. Ate ekibi ekyo kiriko nti gyetaaga ettaka ddene. Kati abantu ettaka eddene tebalirina. Naye mba advisinga simba ku lusalosalo bw'otyo. Ojja giraba wali. Na wali eri we tuyise. Emiti egiri ku lusalosalo bwe ziba acres 5 n'oyisaako line 2 bikuleetera million 2. Anti waliwo n'ekino kye bagamba omuntu oyo yatusimbyeko emiti gigenda kunywa amazzi gaffe simaga ensuku zikale ne bazifuuyira. Emiti ginywa amazzi g'ensuku. Kuba gunywa nnyo amazzi. Naye era awabeera abantu tera kusimbawo mivule. Yes, kusimbawo mivule ne terminalia oba bwe bansimbako litunsi oba kinze enkola ntya. Otema to disadvantage nga banno. Otemanga oluwenda osima ekinnya bwoti nga kiwanvu okuva eri paka eri teri mulandira guli crossing agenda wa mulirwanaawo. Osimawo ekinnya ettaka ne berigwamu olijjamu. True, olina okubeera considerate eri balirwanaabo. Era sirina yali acomplaininze kubanga kyensookerako kwe kusimawo emankuliranye ng'osimba mmere. Kwe kusimawo ekinnya omufulejje guba gukomanga wano. Kati emiti gino gye tusimba tegirina taproot lwakuba gya cutting gitambulira ku ngulu. Kati gulina ngeri kije kukka wansi kuyitamu eri. Nga tumaliriza program nsaba oyogere eri omuntu akulaba ku Bukedde TV naddala abavubuka naddala emirimu begyagendako olwa COVID nga nakati bakyatudde wakati bamanyi what next. Naddala abo abali ku mirimu emyaka gigenderedde omusaala baagusala olwa COVID n'ebirala naye nga atudde tamanyi kikyaddako. Ekyomukulembeze w'eggwanga we nagambidde namuwadde tiiki nze siriwa byabufuzi naye nasomye ka atikaako olabe nakasaakolinze naye nkakuba n'ekifaananyi nkasigaze because ya impressinze nnyo. Kati
abaana abo bagende mu byobulimi. Ddala singa gavumenti kyeyogera ekitegeeza ereme kuwa abantu ntandikwa ya ssente za cash rotation model parish model. Ennaku zino ndaba batandise okugaba emicungwa ne balina obuzibu. Emicungwa n'emiyembe nga bagigaba gwe gwa woogirabye. Emyaka giweze 10 nga bagigaba gwe wa woogirabye. Nkuwadde n'ekyokulabirako nti emmwanyi ze bagaba mu seasons 4 okwasaako emu. Kati abantu seedlings ze bawa abantu zibamalamu amaanyi. Balina okuddira abavubuka babakolere nurseries. Singa olina akataka wano half an acre wano, yes, n'ogisimbako ebisagazi ng'ebyo ngenda okulaga, oliisa embuzi 50. Embuzi 50 ziba zifuuse 10 oluvannyuma lw'omwaka. Jakeera 5 embuzi ya mitwalo 25. Embuzi 25 ku mitwalo 25 ziba milioni 12 n'ekitundu mu myezi 6. Olwo abaana lwaki banaagenda kuziboda olubeerera? Era yemu ku reasons enkozesa ebintu bino nze sinoonya za kulya. Kati nayagadde kuleeta omuddo guli ku kyalo ewaffe guli mu bantu batono nnyo. Erinnya naye guyise pokchong gwe Thailand. Bakagula sente mmeka buli kamu? Ogula ekisawo emitwalo 3. Ekisawo nga kijjudde? Emitwalo 3. Ekesimbibwamu ebisawo 30. Naspeninze miliyoni 22 okugula. Wemalidde transport na buli kimu nga ziri miliyoni 26 just ku nsigo. Olunteekewo embuzi, teekewo ente, bino bigenda kuzimba biyumba bya nte. Oba z'amata, oba ogendanga mu balaala eyo ng'omusana guzze ng'ente ezibakozeeko n'ozibagulako ku layisi. Ente gy'oliisizza omuddo ogwo gwa pokchong buli lunaku egendinga kilo 1.5. Meaning that oluvannyuma lw'emyezi 4 eba ekuwadde kilo wakati 4 n'enkaaga. Tusiibula tulaba ku Bukedde TV n'okumwebaza sande zino ze tutambudde. Balamusizza bannange tweyongera okulabagana Mukama ng'akkiriza. Kale bannange njagala mbeebaze obudde bwe tutambudde ffenna byessaagala n'omulundi ogumu weerabire. Omukisa gusanga yeetegese. Buli kizibu kirabemu omukisa. Simba emiti ku lulwo ne ku lw'abaana bo ne ku lw'abazzukulu bo. Tunula wala olengere obudde buwe value. Bye bimu ku bigambo omukulu Kakiika byatugambye. Tunaddamu Sandejja n'omuntu omulala. Mbaagaliza ekiro ekirungi, Omukama omulungi abankuumire.